وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم مغانا وفي kibuuzo kyasindise saba Allah tabarak wa ta'ala mukuume. Tokkirizibwa kubeera nti ogatta kubanga abuuzizza kubeera nti agatta sunna ne faradha okuliwa kwa tteeka okuliwa ennaku ezakuyitako mu Ramadhaani kya tteeka. Ati agamba senga ayagala kusiiba sittati naye ng'aleese nniya nti nsiiba sittati n'ennaku zange ze nalya mu Ramadhaani aliwo ate eno ng'asiiba ne sittati. Si kituufu kubanga okuliwa kwa Ramadhaani kwa tteeka ennaku zino kubeera nti oziriwa ate sittati kya sunna kya kyeyagalire lwakuba nti kino obulungi omuntu yali kirese mu mbeera efaananako bwetyo. Naye okubeera nti togatta faradha na sunna, togatta faradha na sunna biidhinihi tabaraka wa ta'ala. Era amanyi bonna bonna ekyo kye beegattako, togatta faradha na sunna. Ne bwe ziba swala ne bwe kuba kusiiba abula osobola okubeera nti ogatta sunna ne sunna. Kituufu ky'ekyokubiri ky'obuuzizza kubeera nti osiiba mande ate osiiba sittati, osobola okubeera nti okikozesa ng'osiiba mande ate osiiba sittati. N'oyingira mu muzikiti amanyi gye bayita tahiyatul masjid bikyeyogerako okubeera nti osaala nga tonnatuula kuyingidde mu muzikiti, totuula butuusi. Osobola okuyingira mu muzikiti nga bamaze okwazina esswala ya fajiri, emmambya esaze, etulina eraka ziri ebbiri zetumanya ennungi nabbi ze yatukuza mu hadithi ya Aisha, rakaata alfajiri khairu min ad-dunya wa ma fiha, zisinga eddunya n'ebirimu. Naam, n'oyingira niyayo ti ngenda kusaala eraka zino ebbiri ate era ngenda kusaala eraka ez'okuyingira mu muzikiti. Kitegeeza okubye ejjinjalo limu likubye ebinyonyi bibiri, ejjinjalo limu likubye ebinyonyi bibiri. Ne osokikozesa ku ibaada ez'enjawulo, bali osobola n'okukuba ebinyonyi bisatu. Otya nti ogamba ofunye wuzu, waliwo eraka ebbiri nabbi yatukubiza mu hadithi ya Uthman, bw'omala okufuna wuzu eraka ebbiri ezo n'osaala, bw'omala okufuna wuzu kirungi osaala eraka bbiri. Allah tabaraka wa ta'ala akusonyiwa mazambi ge byonoono byo. Kati oyingira ngenda kusaala eraka zino bbiri ate nnyingidde mu muzikiti, waliwo eraka ebbiri ez'okuyingira mu muzikiti. Ate era waliwo eraka zino ebbiri zetusanga tetunasaala swala eno, tetunasaala salatul fajiri, olaba ogenda okukuba ebinyonyi bisatu mu mbeera efaananako bwetyo. Akati ne bwekityo ne bwekuba kusiiba osobola okusiiba mande ate nsiiba sittati ibaada olwokuba nti gino zonna sunna. Naye bwe kijjanga emu ku zo faradha osobola ga nti eraka bbiri zimpiseeko zino eza fajiri nga tetunasaala fajiri eza sunna zino, ate nsanze ne fajiri etandise yatteeka kangatte nsaale fajiri ena ate ne sunna eno. Si kituufu ekyo, si kituufu. Kikola ku byanga zonna ibaada zino za sunna, kyekituufu. Omulimu amaye bakigaana naye nga ekituufu kyekyo amanyi kibalonda ku mbeera efaananako bwetyo nti sunna osobola gigatta ne sunna naye faradha tojja gigatta na faradha. Wal ilmu inda Allah.